balondera abasikoti abagenda okwesikoti nga afande Rwigema nga banoonya balina uniform ezaali z'amagye g'Obote abalabika obulungi ne bagenda nga n'afande Rwigema effort ampuli afande Kyatuuka agamba yete yagenda ampuli agamba nti bagenzi mpaya ampuli agamba nsajja alina omutima kati bamuttirayo kati abakadde ne bajja ne bagaba babbi endiga zaffe ne bagaba tufunga emizigo kati abaana basanga n'ennyama be bateekebwa firing squad bali abantu 14 n'ababba embaata mu kkubo nga tujja ekyo kyose era kivala siasa yaliwo abaana 14 babateeka ku muti yawonako wali bamuyita Aluwa era afande Rwigema yagamba jibweko afande Kabuyono kati brigadier ono eyalemala ye IO waffe brigadier Kalala nga ye twayisiiwe bakuba afande Kabuye nga amayinga intelligence ebera wali mukamawe IO wabeera wali bamukuba omutwe sekuta ndikuja afande Kyatuuka ngamba toa shati hiyo banzi jamwe nanga jamwe sati abajisiba afande ki afande Kabuye ne bamusika ne bamuze mabega fene tugenda muki sadda mukula afande Kabuye ngendo kuba mbalala lwetolo kyasinze okuba mu bulamu bwange lwali oluzibwe nnyo era lwensuubira nti lwali lino okuntwala nali escort jukire no batukuba kafule kabasituka okudde eno oyina omugoberera Wanoonye essomero erinaateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya Mukama. Agape Christian Secondary School Ekyungu Mukono gy'oba omutwala. Ssomero lya one A-level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences. Lyawandiisibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB Center number. Science ne Computer Laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono saako eby'obulimi n'obulunzi. Endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu. Anti-security cameras weeziri ku ssomero. Bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebyemizannyo. Balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basanga Ekyungu Mukono okyamira ku Bank of Africa kilomita 1.5 ng'otuuse. Bakubire ku noti 771 214 592 oba noti 754 552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence. kati afande Sande mukulu bwajja tuvayo n'afande Kyatuuka n'amagye ge twajja nago afande Suicide Leti Kansime Leti Katabalwa bwana twabaleka Ngoma ne Leti Isima bangi be twalekayo lukwanjogera akaba mbe nali ntera okulaba abali nga abakulukulu abantu manga gendo labe gundi buli yabanga ina kamenske sombalegayo mugenda wa andi kati olwo ekibinja ekimu bakitemyeko kijja tujja mu Nkuluma ye yaliwa sijja kulimba ntuba yali mu kifo bwe kiti tobijjukira sibijjukira nenzijjukira Nkuluma we twagisanga yali eno mu lusozi nga tulina olusenyu lwe tuyitamu ogenda ku ddaamu naye ng'abantu baavanga mu Nkuluma ne bagenda ekanziira okuleeta emmere n'emuyenje wali olusozi luli eyo lulina ebiyinja emuyenje eyo luza Singono ku mukono gw'Esingono odda side eyo ng'ogenda esinga ekiboga eyo kati ngampule baga abantu emmere bagijje muyenje ababaga bava kanziira abalala katwe kanjiri kati nga sitegera bulungi emmere gyekola ki gyeva kati tujja mu Nkuluma tusanga afande Sura kati Meja ng'atunga kyalaani mu Nkuluma Meja Sura Serunjoji tata wana Juma ng'ayina eggaali ombaka we Nakaseke ng'ayina eggaali kati nga kwasiba oluwuzi gwe nojja ne weetolooza bwoti ng'oyagala akutungire kati mbwa bwetolooza bwoti emabega gundi nga bajje basiza bugazi bwoti wali ng'atunga ng'agamba totwala nnyo mpola mpola ojja kutula ewuzi nga gwe mulimu gwakola ki nga talina kyalaani ng'atungira ku gaali kati ng'ayina ekyalaani wano nga kina kwe kituula naye kati nga kino kye basamba bakiti nga gaali yeekola kati no kye basamba nga tekiri
kino kibalina okusambanga mutwe gwatuuza ku lubaawo gundi batekawo akati kati ne basibako ewuzi eno ne mwetoloza bwe muti ku lupanka era ng'eyo eggaali tutambula nga erina n'abagisitula bagivunaanyizibwako twasenguka ndowooza emirundi kati ne batandika otukuba ennyo bafande essale we mulabira ne bali ne bafande abirigono brigade oweruweero kati ne mpulira bagamba afande essalaze kati nga Adui atuusa okuba nkuluma nga ffe tetuna byakulanyisa bikola ki bimala kati nga bajja ne batukuba ne tudduka kati ffe nga batuleeta ne tusaawo omuddo kati nga tulina kagipyemu gikamu akali kakwatibwa yali ekwatibwa Gwangweno oyo Gwangweno oba bamuji yali manyidanga omuntu yalinga akuuma ku ggombolola basikali b'okugombolola nga babayita Gwangweno aye kali yali musirikale bana bakuumanga ku ggombolola Gwangweno nga alina kagipyemu era alina ekiwago akati helikopita ng'ejja ne yeetooloola oba yali eyita ojooko simanyi naye nga ffenna tuba mu kisaka nga n'abantu balaba nobalaba nga batudde ng'eyita kumpi nga bolaba awo wali pulezidenta wansi nsiko ekyo ekintu kya wansi naye nga olaba bwoti nga beetegereza bati balabo balina kyo bayinza okukola ki okulaba nga ndaaki zino buli lunaku obudde bugenda okukya nga gina emiti balina emiti mipya ababeera mu ndaaki egibiseeko kati ngeri alinga ekkomera nga basima ekinnya ne bateekako emiti ne bakuyingiza eri wansi nga liri alinga ekkomera era abantu babasibanga ng'obalaba bakusibira mu kinnya nze tebansibangako anti ngamba nga basima ekinnya nga bolaba ttooyi nga bolaba ttooyi nga bw'oba lyekommerere nga bateekako emiti ne bateekako ettaka nga bagenda okwokya bulooka abagenda okwokya amanda bw'oba oyingirayo oyingizayo kyenyumanyuma kyeka eri munda wali tosobola kukyukirayo bw'osookayo omutwe kati ng'omuntu abeera eri munda babeera ano bakuumye bwe nalaba ekkomera ly'omu nsiko kati kati Adui ne bagamba kati afande Sale ne bagamba ffe tuveewo yakola ekisinde Adui bwanajja agoberera ani ye afande abiriga mwe baali banabe ono weruweero brigadia kati ffe awe twava ne tutambuza ekyennyumanyuma obutalaga we twakoze eki we twayise mutambuza ekyennyumanyuma mpaka wa ogendo ky'olulo oyinza okutambula okuva ne koodi Kampala kyennyumanyuma bwerubaga obwekasubi nga muli mu layini buli omu ng'akutte yekka ne nga mujja kusinkana mu maaso mu nsiko nga bagagukwata bwati naye nga mujja kusinkana muki kyennyumanyuma ate kati nze nabeeranga ne bano abakama bange oba bala baabulanga nze saakolanga ki naye nga nze mbeera n'ono nammwe ne abakulu batambuza kyennyumanyuma olwo tuli ne daada kati Lieutenant Kano daada yali esitwali nga yavunaanyizibwa ku migugu gya Kyatuuka ensula ye ne mukazi w'omulabirira nga yamuvunaanyizibwako eri gye tubeera daada nga takola ki tagenda nze natambulanga nabo nga bangamba jalugende nga daada asigala nga yavunaanyizibwa ku migugu gyani gya Kyatuuka soogera nti oluvannyuma yatandika okugenda ku ntalo naye nga tukyali eri mukazi we n'ebintu nga dada yabikola ki yabivunaanyizibwako mbabeera ku lusegere ntambula naye sina mundu olinga bodyguard nga alina ne besuku nga mbeera naye awo kaanake nga sina mundu naye nga mbeera ku ki kati bw'atuula ng'aginkwasa nga nkwatamu awo kati nga yalinga mu gupande kati nga ngenda nenzira kano akagulu kano nga nawe nkalobesa mu magazine nesitama bweti nentuula awo nga bwenti bwembeera ne mundu ya Kyatuuka katubeera naye nga abeera nga tutambula kati bwe twatambula bwe tutyo ne tuddamu ne tugenda walala ku Gondi naye nga eyo unit yali eri enfudu 11 Gondi Nkuluma oluvannyuma yafuuka 9 eyo Nkuluma gye mwalimu gye mwatambuza ekyennyumanyuma ne wano ng'oluusi tusala amakubo nga tutambuza kiki kyennyumanyuma nga gye twasengukanga sobola kugamba nti twabeeranga mu kifo ebbanga bwe riti kuba tebakkirizanga muddo okumala kkala
nti sobolo kutegerekeka nti wano twalingawo omuddu nga bazimba ennyumba bakulu mwe babeera naye nga bala tebabeera mu nnyumba bo babeera mu bbanga kiti ozina kubeera mu muti gw'ovadde mu mbeera eyo naawe okukwata ku muntu anti wenzija kati tubeera awo tubeera mu Nkuluma olwo twava ekiwangu twava mu Ngoma unit tuze mu Nkuluma tubeera ku ddaamu bwe twali mu Nkuluma wajja ekibinja ekyava ekiwanguzi omwajjira afande Paulo Kagame ajjira mu kiki mu kibinja ekyo kati mpulira bagamba kyangenda okwogera banansonyiwa kuba ye engombe yaliwo edda bwafande Kagame nga mpulira bagamba Pilato azze abamuyita Pilato kati Pilato ndoza w'omu Bayibuli Pilato mu Bayibuli bwe bamanyi bye yakola Pilato yakolanga si ye yalyangamu bannenkwe yali Iskariyoti ndoza Pilato ayeka yali mukambwe mu Bayibuli ojja kusoma Bayibuli nze bye yali akola mbimanyi naye nga sa byogera kati nga tuli ku programu eno kuba bagamba eby'omusiko tebikola ki ebitotolwa batekanga bali amateeka bayitanga operation of conduct bumala gwogera ebyaliwo firing squad ku muti nga kuba kuteeka sikakumbi aba akakumbi pulira akafuuni andi akafuuni ako kati gwe wuyo nako saagala kwogerako nnyo kaaliyo naye era ebizibu byako gyebiri byegambye nti saagala kwogera nnyo ku byakolebwa muki nze kwogera ku bulamu bwe nakola ki era byetwogerako naye era biri kati bwe nagamba nti era twogera ku byalimu bwe nagamba nti omuntu gundi waliwo byolina okwerekera bwe nagamba nti omuntu gundi yakubwa akafuuni kubanga n'essaati gye nayambala kuba nali siina saati essaati eyo oyo yali nnyiniyo yakubwa akafuuni n'ogimwambula kyali bwe kiti nali siina saati ne bamuleeta ne bagamba taddeewo ono leero gwogenda okumutta naye saamanya yali aduyi kyali andi kati abalenga abamilisiya abate batakolagana ne gavumenti nga tubiyita bipingamiizi abanga ekyo kipingamiizi kiikyo abanga yesatira ogwoge naye nga emikono egikuba omuntu omutwe guno ogugonda sigikola ki amaanyi ago sigalina agakuba omuntu gwe esimiranga entaanaayo gwe bagenda nga bagamba fukamira osabe kati wabanga okyasaba osaba kasembayo kati wabanga okyasaba ngulya kuba ng'ogwa muli nga baziika kati yalampadde esade oluusi muziika balamu babityo byolutalo saagala byogerako nnyo kwabiyinza okunkyayisa abantu oyinza omubaka kumbi n'ataggwa saagala nnyo abantu bajja kunkyawa bagamba abantu abo batanya abantu yannemu amanyi nga sigalina gamugonza mutwe namukuba nasigala kati esade yali amaze ogimpa omusajja yali bamuyita Kayira omwambula bali bamuyita Kayira sadi nagifuira Kayira yafiira nambalala bali bamuyita Kayira atali Kayira ono yali omukulembeze naye ono bali bamuyita Kayira kati yamukuba nagamba taddewo esati yogweddamu ebyakwemola mbwemoozi yasooka namufumita ekiso omugongo omanyi omubiri guno tulina emibiri ndowooza ebiri waliwo akasusu kano bw'okajjako kona waliwo akalala akeeru wano kuba ekisobola ati ennyama neesitukamu wano katono nagenda okulanga akasusu akakutte bwati ndaba olususu olwokubiri namukimujjao nagana onatumalira budde namukwenanga tugende kati kwolwo nasula ndoota omuntu afudde ndaba envunyu zindi ekyenyi kati awo nendandika okulaba ebigenda mu maaso mu mbeera yonna efaanana ngaeyo gyenkoze eki gyenkunyumiriza ndandika biraba baali bakuwa buvumu kati bafande Kagame ne batusanga naye nga ebyo byakolebwa tuli mu lukoola eno mu Nkuluma ebyayo byanabiraba waliwo naye gwe bayita Kagonyera oba yali muganda minisita ono Kagonyera kuba naye yali mweru baali balina gye bava ne bagwa mu ambusi bamukuba omukono ne gukutukako ne bagamba baddeyo bagunoonye baguzzeeko naye Bakagonyera oyo akyaliyo sikola ki simanyi naye nga bamukuba omukono ne gukutukayo baali bajja mu Nkuluma omukono gwalabika simanyi kati Nkuluma eyo yali ekulirwa Afande Kyanda nga bamuyita Maasaana Afande Kyanda naye teyali mwangu oyo naye
Kyanda bino babatumye ebibalemye okukola operation ebalemye nga bewamwe bayinza obutaddamu kukulaba kati abava ekiwanguzi twali tulina alasemu waffe era kyengenda okwogera kinansonyiibwa kati alasemu oyo era abaali mu nkuluma bakimanyi bulungi alasemu oyo yakubwa essasi omukazi yamuta ali bamuyita Jasi yava kiwanguzi naye mundu yali alasemu waffe wankuluma kati baba baali kukiize simanyi alasemu oyo yalwawo okufa era omubuuzanga afande sura bali babijjukira baba bali mu nkuluma mu kiseera ekyo oba afande Kyanda oli mubuuza oba afande Kakaali kubanga era ina alasi afande kyatuuka era ampadde afande Kakaali nga kimanyi tugenda ndoza yemanyi alina gyalaga kati mbere wa skoti wa afande Kakaali nga afande Kakaali jula mu Kakaali ye Oswa Bikoyi nga Sameja wali muyita Wandera yafiira Mbalala nga tukuba Mbalala era ne yafiira we twamuleka nzijukirawo naye nga tetwali ffenna wabula bajja ne batwegatta nga tugenda kukuba Mbalala akati afande Kyanda kati oyo Jasi oba bali balina negundi nayo Sameja oba bali mukwano oba bali kuki namukuba essasi mu butanwa ekyayamba Jasi yali wakuttibwa ne alasemu yalwawo okufa n'agamba bannayo ntanzise mu buki mu bugenderevu essasi lisimatuse oba era muyigiriza oba manya omudde omuntu okulaba emundu ebiseera ebyo abamu bava ekiwanguzi tebamanyi na mundu bwe zifaanana nga tebazikwata mundu nga si nyangu yakuba nayo olwokwanyiza okwogera oli nalowooza nti bya Katonda oba ayogera byatakola ki abali balina emundu be bayita kakosi maaluumu ng'omuntu bw'ogamba nti kino bano bantu benneesiga bwe mbatuma bagenda ne badda kati nze abantu benesikootinga be bantu ababeeranga n'emmundu okuva lwe yagifuna okuva lwe yagenda mu nsiko nga pulezidenti alumba Kabamba n'abantu 207 abaana mu omu tebaddamu bo tebavaako mmundu era pulezidenti Museveni nze nabuuza nekyamutwalanga Kabamba yali akima mmundu ze bamuggyako ng'ava e Tanzania nga bajjako Amini waba azitwala wa Kabamba kyekyamukubisanga Kabamba ng'amanyi we ziri zayagala nze yali anoonya ne mundu ze ezamu anti ekibinja kiyajja akulira nga bawamba nga bajjako Amini atoze mundu bakisatulula bwe nawulira bagamba emundu ne bazitwalawa Kabamba era bw'olifuna omugendo lwaki bwebuuza ekyamutwala okuba Kabamba kyaliki wonna bala olugendo oluliwo ogenda Kabamba situkanga Kabamba simanyi bwefaanana era nakati simanyi bwaffe tutwali tugenda ateeka okubanga yali amanyi nti mwemuli kubanga wetwali tugenda baali bagambye nti bagenda kuba Kabamba yo safari ndoze yafiira mu Biduku kubanga baali baŋŋambi kuba kubenesikoti nga kuliko bagenda okulondebwako bagende ne baŋŋamba taddeyo banaakubuuza ojja gamba olingiibwa gani akubuuza anti kati aduyinga mu bannaffe password gye baali bawadde abaana abato okwetegeera nti ono ekisubi ono munnaffe yali password nga baŋŋamba ojja gamba olingiibwa naye nga nenjiibwa nali sigimanyi sigirabangako nzirabye kati bwe waffe tezaalingayo ezo enjiibwa oba zaaliwo okuva edda gye nzaalibwa nga teziriiyo nzirabidde Kampala abantu nga baziteeka ku mayumba ne baŋŋamba eyonjiibwa kati password gye baali bataddewo yeeyo naye netakola ki ffe ne tutagenda abaana nendooza oba ne bifa olugendo batwali tujja busobola saakola ki saamanya kati ekyo bwe kyabeerawo bwe kityo bwe kyakola ki bwe kyali naye oyo alase gundi n'afa kati bwe baje kati bwe zaawe watwamala ennaku mmeka waliwo omusajja gwe bajja basibye bwe bati amagulu n'emikono bwe bati nga bamuyisizaamu ekiti gwe namanya oluvannyuma nti baali bamuyita mivule ekiti kiyiseewo kati nga bonoosibwa bwoti amagulu nga bamusibye bwe bati yali akooye nga bamusitwa nga bonoositula omusu abava okuyigga oba yali akooye oba yalalabadde ki nga n'emikono n'amagulu bamusibye byennyini nga gye bamukuttemu bikumala okufa naye okuba Katonda yatambulanga n'abayeekera oyo emivule naye baŋŋamba oluvannyuma yabeerako omaye ekintu ekibi nekyolabye ekituse ku muntu oyo tomwerabira kituufu
kyolabye ku munno ngejja n'ekibi tobyerabira kizibu kyakwerabira kati emivule bagamba yali abeera mbuye eyo oluvannyuma abakyali mulamu simanyi nze nakoma mulaba olwo ne bamujjanjaba awo kwedikwota nange twali tujja n'enkovu wano eyantuukako nga tusomako ekisamba manyi twalina ekisamba nga kibeerako kalanda lugo ag'amazzi ago mayanja oyo tewali wasomoka nga tosomose mayanja lwokuba neerabiddeku mu katono bwe twali tuva eŋŋoma bafande suicide babatuma bagende ekitotolo baleete ente kitotolo kiriwa kiri eyo ng'oyise kati balakisi gyeri yesingo noddeeyo munda eyo n'osomoka omuggo ogwo balina bwe bali balabye ente bazireete tufune ennyama gye tunajja nayo kati batuuka eri gye gali esingo kati bweyongera mu maaso waliwo ogwo omugga gw'osomoka naye eno kati twali tuyita ku mmeeni nga bayita eyo munda kati bagende baleete ente kati ente ezo tufune ennyama gye tunaakalirya tujje nayo abajja ne kyatuuka kati ng'afande suicide asigala ŋŋoma ne bafande isima ne bakafu ne bagundi kafule kati yaliyo bafande katabalo twabalekayo kati bwe twali tujja kati bagenda okuleeta ente ne baziba emimwa ne giziba abantu beyo balogo ng'oyita so agamba munne nti gikwate yiiyo bagenda okutuuka ente ne zibaggwako tebaatuusa nte neegi ko gundi n'agamba kati waliwo omukyala gwe bayitanga Malita mama Kyama yali mukazi mukulu ng'alina amannyo gali kungulu twabeeranga naye mu ŋŋoma kati bwe twatambulanga ng'agamba ndoze tebajja kutulumba nga yeefula mulogo munansonyiwa okugamba kati ng'ayinza okuddira obuti n'abusimba bw'ati n'ateekako ebikoola n'agamba ntuza kusitama twakwisha ya kati we natanga ebyobululu sibikola ki sibimanyi naye nga bagamba Malita amaze okukola omulimu adui tajja tulumba kati ne bagamba tetulina nyama gye tugenda nayo tusale ente yali ayina ente nga yaginywamu amata yokka nga yalina ente mu ŋŋoma ne bagamba tugisale kati bamutayiminga agenza okwebaka ne bagisala ennyama gye twagenda nayo n'agamba musaze ente yange adui agenda bakuba era ffe twali tugenda twawulira bikompolo baduya balumba ndoza bakubira fando batumukunde okulaba nga mulema kati okugulu waida teyali mulema nze we namulabira ndoze bamukubira awo ffe nga tuwondooka kati ne tugenda ne tusomoka ekisamba era nina enkovu wano kugulu samba kyansala era nali nguddeyo envubu yali esimyewo kati nze nalaba nti ke kantu kalungi nga olinya ku kintu kigenda nga tonyweza bigere tugambe Katonda yalinga wamu n'abayeekera kubanga omuntu bwe twasomokerako kati n'obuteekako omuntu abasomoka agwayo ate nga abantu babanga bangi abasomokerako naye nga olwakusanga omuntu abuliddemu mu mazzi kati minalinnya nali ngwayo kyatuuka n'abagamba omwana wange tafayirayo eyo ne bansikayo kati mukunjayo kitundu ekinsala nga tugenda mu nkuluma kati awe twabeerera mu mbeera efaanana bwetyo ne bajenga 11C bakuŋŋaanya buli kibinja gye kyali kwandaba obudde bwali bwakawungeezi twatandika okukuŋŋaana emisana awaliwo obuyukiyoki buli kadoogo buli instructor buli mukazi aikomandi y'abafande Kigongo women's wing y'abafande Nalweyiso yonna neekuŋŋaana mubatulamu Nakityo eyali mu kaleeti kaggwa we naddamu mulabira awo nga bajenga inga ane bamuteeka mu kkoyi nendaba Kulisi nendaba Nabuuma nendaba Mukomboozi ate oyo Mukomboozi balina emmoroka gye bamuggyako nga bagikubye naye nze saaliwo era nga batugamba era emmoroka eyo kwe yava oyo Mukomboozi oyo Sergeant Mwebaze be bali cooperation yali nakatu kati mulwadde era bw'otuuka embeera gy'ali mu bambi lwokuba nti bya Katonda omuntu ayinza okugaa nti bya Katonda ali bulungi naye ffe kwerwanako kituufu naye nga tuli bino tukawo ensula ne gye nzaalibwa tokkiriza naye tetujja kuddaawo osange omuntu agamba nti balabe kituufu twewala embeera ey'okutwogerera obubi kati ne bajenga 11C era nga ndi Scott Wani bwakyatuuka sawukana naki so ne bakuŋŋaanya
amagye gonna okunganya okukwali na mugaso ki kulondamu tugenda Lwenzori ekiwulire kibayita ekyagenda gye bayita Eastern oba Western ndoza Western ya Rwigema afande letu Rwigema gye yakulya Western kati afande Sale Kasese Western afande Sale n'asigala ebulemeezi era yagikuuma bulungi kuba tebagiwoddamu we twava na teri adui yaddawo n'asigala nga talina mulema n'ogwo abalema bonna bali bakubidwa bafande Tumukunde bafande gundi walo Kanomale afande Kanomale oba omumanyi oba oli mulaba abo bonna buligomanyi nti yakubwa abakazi bonna wa training yungi bonna bulemeezi bafande bonna buligomanyi ndoza n'abafande sula bonna twagenda nabo Lwenzori kati fe ekoyi bwetabera ku advance twalina bakola koyi zaali ndoza ekoyi yafande kyatuuka bikoyi yaleti Isima sikoyi oba Lusoke dikoyi bafan ikoyi dikoyi yaleti proof Magala ikoyi yafande brigadier wasma ngoni fande General Waswa Samuel Waswa kubakazako bali Kalege n'endala koyi kwazali koyi 5 netwolekera kati ng'afande Rwigema mupa ngoma kati saa kugamba ne bongamba nti nkuwadde kalina mu tawuni sina we nalimbadde we nyinza kuzza era simanyi kubo ligendayo nti wano bayitawo bwe bati niwe bajengera 11 siso akugamba nti mwaka guno oba 84 oba 83 oba mwaka ki nze manyi kimu twakuŋŋaana wali wafaanana bwe wati mu nsiko eyo ne bakuŋŋaanya buli kimu n'okumanya nti gize n'okulaba afande Rwigema we namulabira nali simulabangako era nga simumanyi fande kyatuuka kwe kuŋŋamba ate laba afande Kafuleka lwabeera Scott wabeera twice wa Kafuleka mu koyeji naŋŋamba baleeta Rwigema akagwe kagwa naga balese Rwigema akabi kakoze eki kaguddi nenga tetumanyi gye tukola ki nze nali simanyi gye ndaga sijja kulimba tomanyi na Rwigema gye yava simanyi gye yalabeera nekimanyi musiko yaliyo n'ebibinja byali biki bingi yamanyi nenze mulabira wa awo kati olwo abafande gundi twagenda nabo ndowooza bafande Kyanda 9 sikwaba afande Kakaali nayawukana nabo kuona yaragenda mundekera bwera abajenze 11 sinanzijjayo kyatuuka era saalwawo nnyo tindye Scott wani wa Kakaali nagenda nga nembeera naye awo nga Oswa Bikoyi nga Sameja we ye Wandera kati netugenda twatandika okutambula ekiro gye tulaga tetumanyiiyo naye ng'omuntu atambula ayimiridde bw'ati ng'ali mu tulo omuntu n'atambula agenda okulya nga atomedde munne n'addamu n'atunula n'ova ku kkubo n'ogenda mpaka ku Lesedi Taweri nga tambula kiro aw'emisana nga wa misana aw'ekiro nga kiro ate era nga bwe twatuukanga tulina okwekweka abeekweka kati nze nabeera nga ne bakyatuuka nga mubeera wano sina mundu naye nga mubeera ku luki bw'akowa nga mpa mu mundu ye nze njitula naye awo kati ne tutambula waliwo twatuuka mu bikisubi muwogo naye nga amateeka agaliwo tokwata ku kintu kya muntu era ekyo kyo President Museveni bakimwebazanga bannayuganda ye nakati zembeera abasirikale ze balimu nakati tokwata ku kintu kya muntu President Museveni kibayita muntu wa bulijjo olaba tulaba nti bw'oba tolina kubeera musirikale oba muntu naye wano mutegeeza ki tokwata ku kintu kya muntu n'emmere y'abantu mwagibba ne mugimala muwogo mwamulya amatooke mwagalya ebintu bye bagamba abantu badduka mu maka gaabwe ebintu byonna nkugamba ebigambo bino ebintu ebyaliibwanga abantu okutema amatooke agamu abalinga balina ensuku ne bafuna omukisa gwayogeranga n'abamu kubayeekera bagibawanga mu butongole emmere emu gy'owulira gye bagamba nti byebyo by'owulira ebigaali ebyagendanga okusaka bye nasolozangako emmere byanyaganga anti kati
wadduka mu makaago abantu abazze okusaka emmere tebabanga basirikale kwabeerangako abasirikale nga basatu ababawerekeranga naye nga oluusi tekuli alina mmundu bamalanga kakombati nakigulu needi abantu nga bagumira ku ekyo abasirikale batuwerekedde naye nga omwakulembera mulanaddako naye nga bo batunuliranga mbeera eriwo ne babawerekera ne babatuusa toddamu balaba so bantu ba bulijjo be basinganga mu bigaali okusinga ebigaali ebyo okuleeta emmere kati ebigaali bwe tumala abantu bamala tuvaamu bazeeyo baba tujjeeko abatuleeteranga emmere kati amagye ne gatandika okugyereetera yo gy'owulira abantu gye bagendanga oli n'agamba n'agenza okuzuuka emmere yange bagitutte ekyo kituufu kuba nange ffe tinagyo omusiri gwa lumonde gwe twagwamu nga nange kwendi naye nga sisitula pulira n'omusiri gwa kalidinaali nsobuga ne president agwogerako andi kati ebimuufu ebifo abantu banansonyiwa oli tagamba nti saaliyo mu nsiko n'ebifo ebimu simanyi bwe baali babiyita okusinziira ku myaka gye nayina kitegerekeka okiwulira era olugendo lw'enzo oli lwonna nalutambula bulungi mpaka kutuka gye tukola ki so mwatambula naye nga teri kukwata ku kintu kya muntu enjala ne bweba ekuluma waliwo we twatuuka nga tokimenya mugwa ku bikajjo n'ennaanaasi nga toyinza kulya nnaanaasi nga tebagikuwadde waliwo we twatuuka ne batuwa obujanjaalo obweru ne batuwa kasooli omuntu afuna ekintu n'amunyika mu mazzi n'amumeketa omubisi ne batuwa obujanjaalo obweru akati ne lugero lutone twatambula tuka mu kibangirizi kyali lwali lusenyi abasirikale bonna ne bakuŋŋaanira wamu bali musana gwayaka mungi fande Rwigema n'abeetegereza bw'ati bafande jimu abo bonna twalina bafande jimu wezi bwe baali nga abagunde ba intelligence bafande Kagame afande Mugisha muntu kyesimanyi bafande Besigye twagenda naye lwenzo lisikola ki bwesimanyi andi kati ffe twabeeranga mu advance party bano abakulu nga bayinza okuba nga tulinga wano bo nga balinga Kyengera obungi bw'abantu naye nga tutambula tebalina kufuna buzibu umenizi wingi bakazolite systemu zonna tebalina kufuna buki kati kitegeeza baba babeera Ekyengera wano bwe giwunya abaleri babataasa ate basigalanga emabega twawerekerwako yeemu eya 50 yali muleeti musi Kalampenge abaatuwerekera nafande Kashaka ndowooza nzo kwa yaliko mbakola ki kwa yaliko yiye abatuwerekera kati sijja twatambulanga batuwerekera basigala mu maaso badde emabega naye nga naffe twatulina ebyokulwanyisa naye bali nga bonaogamba nti Kalampenge be bano abali bayina emmundu nga twongerezaako muki bwongereza naye nga mbeera nekyatuuka era siina ki mundu sobola kugaa nti mwaka gundi kati tutuuka ekiro mu kibira kyali kinene ndoza kyeyo 40 waliwo omugga twawulira gutokota fifisi we yatukomya teyasomoka mugga ogwo waliwo ka bridge katono kenkana ndoozanga wano na wano kaliko obuma butono bwe buti nabulaba kati nze nasomoka obudde bukoze eki bali basomoka nze nemukamu nafande kyatuuka tulina we twasulaawo twasomoka obudde bumaze okukola ki okukya ne tugenda kabuligi nenkala kwali bali bagambye bakamenye naye nga tetulina bwe tuyinza kukamenya addu yaleke tugoberera omugga ogwo bagumenye ne bagezaako gukoonakona naye nga tulina kyoyinza gukolako bagaa tuwondooke ne tugenda era nga afande Rwigema bw'atambula ngadde ebbali n'atuna muti amagye ne gamwetooloola nange nakikolako nakikoppako nakikola nga ndi ekiyindi eyo naye buyukwe kuba nakulirako poli nakulirako buyukwe awo wonna wonna tutambula kati ngenda tandika okukola ebyafaayo byange gye bukola ki gye bujja kati bwe twatambula tutambudde abantu balira muwogo ono minisita yali mu Lwamirama yali afudde bright Lwamirama era ndoza wafa abantu abasuka mu 5 nze kyensuubira baafu muwogo
omusana olwaya kabwe guti nkutambula okwo anti balya muwogo abonyolo bamutuwa nawulira balya muwogo ono twatuuka mu katawuni sisobola kugamba nti bayitawo bwe bati naye kyenjukira kali katawuni twakatuukamu kawungeezi sanga 12 bwendowooza kati mu budde bwengerageranya obudde obwo ne tuweta ku kkono manzi tunulanga nnyo emikono gye tuweteddeko ne tuweta ku kkono twatambulako okuva ndowooza mu katawuni wano ndowooza ne wali awali gundi university eri awali gye bayitaani eri nga gundi wadaakolera Jennifer Musi awo nga wali wansi okuva mu katawuni ako wetwali kati tukyama munda abo ne baleeta muwogo abantu ne bafumba enjala yali ku bantu nga buli muntu alya n'akola ki ne basiba emmere naye nze saalya muwogo oyo engejera ne sikoti nga ki ffe twalya matooke ne lumonde nze saali mu mbeera mbi sijja kukulimba nga n'obwongo bwange sobola kujjukira nti oba taata yali abaddeyo mu nsi oba yafa nga ne mu bwongo bwange okulowooza ku famire tekiriyo nga simanyi na gyendi simanyi nti ne taata yafa negyendaga simanyiyo negyendi simanyi nti obandidda negye nakola ki negye nava nga negyendaga simanyiyo negye nava simanyi juga twagenda nga tutambuleyo mu nsiko ne bonteeka mukubo nga sobola kwezza waka kati ntambula ntuuka tugenda bina tubiyiseemu kati waliwo yali ekulembedde nga tetunatuuka mu lusozi waliwo yali ekulembedde ku makya eyakulembera kati ku makya bateekawo ekkoyi tugenda kusala kkubo twalukanga okusala ekkubo nga batwalekayo amagye agapiga magoti nga bano tebannasala kati nga bagenda osala balinga wano ndooza ne ku paaka enkadde era ini eyo abagenda osala okubanga headquarter eno mwalinga bafande nalweyiso omuliba bafande kigongo ono wa NRM bayisitwakita bakazolite tolina bateeka ku front mangu bwemubabatta kati tupiga magoti tuba tuli awo nezireeta Land Rover nze resiment ya Land Rover sirabanga motoka ebaffe Kasambya tezaaliyo kale mpozi nebino bizatwabanga ebidiifu by'amagye bwenabeerera nga bankuta abakyoli nezo gondi okumanya nti no ye Santana ba Land Rover katuziraba naye nga tetuzikola ki tetuzitegeera kati yali eva ku mukono ogwa ddyo twali tusala kkubo nga boolaba bwe tuti edda ku kkono erimu abasajja aba abazungu bwe twamanya nti bakoleya kati bagiyimiriza kati pulezidenti yali yagaana olw'okuba balumba Luweero Leti Kakwezi amala afe n'agaana okuddamu okuwamba bamateekwa kubanga ekyaleetera okukyusa abaawambibwa bwe nawulira waera muzeeyi yarajja nsakaziragula n'abasanga lw'amawungu abali bava okuba Luweero n'afande Lujema yakulya operation kati abaali bawambiddwa obusungu obwaliwo nga baseka Kwezi Leti Kakwezi kuba mutumuze byatandika na 27 babatta bali bawambiddwa muzeeyi n'anyiiga kyenabadde nga nnyo okukola ki okwogera bamateekwa babatta kati muzeeyi awe yava n'atowa wooda n'agamba tebaddamu okutta matekwa oba okuwamba matekwa be bawambiddwa bonna abawambiddwa mu lutalo kitegedde saidi eri kati ffe twabayitanga abamateekwa bawamba abamwe nabo baba matekwa bali bawamba saidi eri namwe bamuwambye nze saamanya nti bana bakyole babawambako ku ffe kati tebayinza kubanga namwe tebawamba kakati bwe tumala babayimiriza bali mwaba nga balina emmundu ezi abakoleya nga mpya tukuta zikubanga ku ssasi zirina bino byemuyita ebiti bat stop zino nga zinyirira nga zayiroyiro kakasusunga kalungi kati nga babeera awo nga bayimiriza awo nga bagamba Fande Lwijema bamubuuza nga bagamba baleke bakole ki ng'ajja
nga bagamba leke bagende yabeeranga oluusi ng'ajja n'abeera mu maaso n'atambula n'amagye agabeera mu maaso oluusi n'atunulira abasembayo emabega n'atunulira headquarter ye nga tatambulira mu layini gye mulimu ng'atambulira wali ebbali nga bw'olaba awo n'abayitako ng'ayambala ng'alina ovule eya green ne engoye za special force bwatu bwe yabeeranga nze n'omulaba ng'alina akavi kano namulaba ajjeeko enkofiira ng'alina akavi akali keetuumye wano era ajjeeko enkofiira nga lwawo okuggyako enkofiira era nali ngenze n'afande kyatuuka nga tuli mu kutambula awo n'amuyita n'amugamba John ng'abasike bapiza magoti nga tutambula bweti naga John ani ayita ani afande Rwijema yayita kyatuuka amuyita John andi bali muyita John kyatuuka ye n'amuyita John n'ayimirira n'ajja era nga afande kyatuuka ng'emmundu y'olukoba teruba luwanvu ng'agikwata bw'ati n'emubeera wano nga kumpi emubeera ku mubiri kwennyini kati awe nfunire emmundu eyange kuki kati kyatuuka ne kafuuleeka zino emmundu ebbiri kyatuuka afunako emu ne kafuuleeka afuna ki ffe twali tukulembedde ku makya eya kyatuuka aginkwasa gye bayitanga mu gupande SMG erina magazini egi agimpa aŋŋamba tekubaka kujjako emmundu eyo ate ogikoli yali osi bamanyi ndi esikoto era yayinza mujjako kati zino emmundu baagaano ziwaayo bo baagaana baazisigaza zino empya ebbiri kubakoleya baaziremera kale tuba tukyali awo tutandisa okusomoka tumaze okupiga amagoti ffe tumaze okugenda mu maaso nga duyaze bano abakoleya batuuka e Fort Portal ne balipootinga simanyi oba balipootinga Lubona oba Fort Portal simanyi lugendo lwakola ki lwaliwo naye nze sadda mabega ku lwanaawo lwakyatuuka yaŋŋamba todda na mundu eyo bajja gikujjako sigala nayo kati bo ne babayita buli era ine mundu ne bagamba kola ki tuddeyo baddeyo mabega nga Duya akoze eki olutalo saluliiko sijja kulimba olw'ekibiito nga Duya abalumbye ng'alumbye olubajjako 14 bali baloopye batuuka ne balipona babayekera baabo basaze ne bajja essaawa bwe zitinga 8 ng'ekiri awo buli muntu sasi nga bagamba buli alina kyalina dde mabega n'emmundu tone lutambula bulungi tebafiirwa nnyo bantu bangi 14 ne bagamba badde ku mmotoka afande ebyuma babiri moto babicaji nga bazisumudde tomanyi na bazikuba sijja bazidduseeko naye nga teteri muntu amanyi gikubisa tetubazirabangako mundu ezaali z'amaanyi tubazipanguluddeko bazireese nawe nazirabira abo abaana we baaliira endiga waliwo n'okulya endiga anti kati we twatuukira awo waliwo abantu kati wakatuuka erw'enzoli abaana ne balya endiga era abaana abo battibwa ndiga babbanzi be banyaganyage kati abakadde ne bajja ne bagaba babbi endiga zaffe ne bagaba tufunga emizigo kati abaana basanga n'ennyama be bateekebwa falling squad bali abantu 14 n'ababba embaata mu kkubo nga tujja ekyo kyose era kivala siyaasa yaliwo abaana 14 babateeka ku muti eyawonako wali bamuyita Aluwa era Fande Rwijema yagamba jibweko naye simanyi lwaki yakola kintu za mukisa gwe lunaku okufaata kwa nalyo nakola ki kutuuka ne tubeera awo ye yagamba bugambi ye bamujjeko why kati twatuka ku mulima bale twasuka bale gwita gwa Bitcoin kati ne tutukira awo ne twambuka mu lusozi waggulu ku toopu lw'enzooli era nga nesikoti nga kyatukola nfunye eki emmundu ekyali awo mu kusala ekkubo lwetwando zikyasinza okuba olw'amaanyi netukira ku mulima gwa Bitcoin ne batujjako ne tugenda waggulu ku lusozi naye nga obeera bwoti ng'ositami tomanyi saa mmeka wabula mukka ng'obudde bwa bwalufunga bwali ozikuse kuba olufuula okumakya ku lw'enzooli nga ebikola bibeera bibisi nga noba olina astima oba tolina ng'olina okufuna obulwadde obuliyo naye ng'okukka wansi olugenda mu misinde okukka teri atambula tusimba bugere bwa masa ate ani yalayina engatto ffenayo engendo zetutambula tewali yalina ngatto
nze n'okulaba kolansi namulabirawo mu kumusala teri alamanyi kolansi olaba oluguudo lufaanana nga abantu balowooza babiki nga bakwata nako bwe bati nga teri amanyi kolansi akati awo enfunire emmundu ki eyange saddamu kubeerawo nga siina ki muli ku lusozi wonna tugenze tuvudde awo tugenze ku lusozi batugyeeyo Ekoyi batwadde olusozi lwa Ekoyi batwala ku lusozi olulala naye byonna byennyumya ne bompa kalina mu Kampala wano sisobola kuzza Lwenzori simanyi kuba olugenda Lwenzori wetwali n'amajendo zana kati gakyaliyo Lwenzori leka ekyaliyo naye sobola kugamba tibukyanga wenavanga saddayo kati batujjayo mu butiti obwo wenfunira omukisa nendaba muganda gwe bayita Mwebaze nga tuli ku lusozi Lwenzori lwaki ogamba muganda wo nja kunnyonnyola muganda wange oyo Mwebaze tuba tuli ku lusozi bwe tuti empe eri mu kunkankanya bweti obutiti nzaali zitakumyemu tukumya omuliro naye nga obulinga nga takumya omuliro nambuuza taddeewo ewammwe wa andaba ndi mwana muki ye yansingako ku bukulu angamba taddeewo ewammwe wa mugambe waffe ndiwe Nakaseke Kasambya Akeerukese ng'ebyo manya byogera nambuuza ye wammwe nti naŋŋamba nabeerayo manyiyo bwe twava eri ku misomoko manyi babeeranga ne babbeero ne bajja eno bwe babeeranga ku misomoko ne bafande tumugundi abo bafande Muhanji Stanley Muhanji era lumu afande Beero yaŋŋamba n'okuŋŋamba nga tuli naye naŋŋamba gwe taddeewo wemulugunya waliwo gwe twayita okujja mu nsiko yakiŋŋamba ne Walusimbi wali abaveterani nali ngenze mu baveterani Walusimbi ono Jackson Walusimbi yali ayimiridde awo n'akiŋŋamba naŋŋamba taddeewo wemulugunya kyavala ne Mwebaze naga wakana okiriyo baali bonna era nga manyi naŋŋamba kuba Beero yali amanyi mwenge gye nabeeranga mbesikoti nabeeranga n'abakulu bano nga beemanyi oyimirira wali okuuma ono abaakukola ki abaakulaba kyava mbuuze wammwe wane mubuulirayo kyava ŋŋamba nti taddeewo oto luno bwe tulimu bw'oliba ofudde ndiddayo kati ambuuza mugamba wali omuzeeyi Musa gwe nalitwala nga taata wange naye nali tetumwinaako luki Luganda naye olwokuba twakulira wamu nga omanya abantu b'okukyalo mubanga baluki baluganda kakati nemugamba naye taata wamuyita Musa naŋŋamba mumanyi naŋŋamba alina omwana gwe bayita Taibu Bumba Kale natandika okwogera abaana be nemugamba abo baganda bange okiwulira naŋŋamba ye kati nkutegedde tubeere aba tetwawukananga kati yali teyesikoti nga kyatuuka yali mu koine najja netandika okubeera naye nekyatuuka wetubeera wakola ki netandika okubeera naye naye nga yajja esikoti nga afande Kagame okuva ekiwanguzi yamanyige gye bayawukanamu awo oba yayawukana naye nga tuli ku lusozi awo saamanya kubanga edikota naye yali amaze okudda mu lusozi waggulu babajja eno wansi adui wayinza obbasanga abakulu bonna bali ludda wa waggulu neno katuusa byonna ebyava erubona byonna byayambuka wa waggulu kakati aŋŋamba nze naawe tuli baluganda omu bw'aliba afudde addangayo n'agamba abeewaabwe naŋŋamba nze banzaala ki baali Nakaseeta taata wange Yesulaiti Lutumbuza bwe ndiba nfudde ogendanga n'omugamba kati ye bwe yambuulira nze bibye saabitwalanga kiki nga kikulu kubanga saabifaako yanyumyawo naye ye n'anteeka mu muki mu mutima gwe era bwe yabanga tandaba nga alina okunoonya n'akola ki oliwa nga tubeera aba akati tubeera batwawula eno oyo omuwala ono Jaasi yata alase Muwankuluma afande Waswa abali Kalege yali mukazi we naye nga nze nina emmundu yakyatuuka gye yandekera eno nze muwerekera ogenda okulaba afande Waswa olw'emmundu nga nze nina emmundu tutambula bameka byagenda okukola n'afande Waswa sibikola ki
tobimanyi sibimanyi mperekera mwerekera otu waliwo distance Yesu akugamba ku mulima gwa Ekoyi n'ogwa Bikoyi n'afande waso yali abeera nga simanyi era afande waso wali mubuuza omuwala namubuuza nga musinkanye nga nomusana ngamba namuzaalamu omwana ogwo muwala era nangamba yamuwasa yali akulira fire brigade kati simanyi byaddirira oba akyali naye nangamba jasi yafa afande waso nga yakola ki kwana namuwerekeranga era afande waso awe yamanyira obulungi era nga nzirayo naye kati jasi nga ngamba neetaddewo nkubonyaabonya ngenda okulaba bba wange kati nga nze simanyi nakibayita bba wange simanyi bye bakola terekera mu kyangamba taddewo ojja tugende olwokuba nze nayina emmundu nga tugenda tulewe mu lusozi olwa eri waggulu baatujjayo ku lw'enzooli tuli ku mulima gwa Ekoyi tufunye ogwaffe era we twava kati we twasooka okuva ne tugenda okukuba bundi bujjo twasooka bundi bujjo ate tunakuba Lubona ne tugenda bundi bujjo batwala Ekoyi bakweyongera kama ne twagenda Ekoyi ne tukuba bundi bujjo waliyo n'emmwanyi olwo nina emmundu eyange olwo ntandise okukola ki naawe okuba olwo ntandise okuba essasi eryasuka nalikubirawa bundi bujjo ne tuvaayo ne tujja wano abatabuliko battira abaana ku masomero ago we twatuukira ag'emitandi agagali mu kiwonvu we twatuukira we twava ne tudda ku lusozi lwa Ekoyi naye ng'ekiro amagye gajja ne gakola ambush okuba nsikulanga batulumba tetwatulangawo nga wetutudde bwe tuti naye nga bunaku badiployi nga bagenda muki lero babakyusa ne babeera mu ambushi bane basiibayo ne bavaayo bwe tutyo kati ne batandika okujja ng'olwo batandika okukola entegeke kuba ki Lubona fande Rwigema najja fande Mugisha Muntu najja olwo tulina afande Suicide tulina afande Kyatuuka ne Kafuuleeka era omulimu ogwaffe gwe gwavaako genda okukuba Lubona olusozi olwaffe andi mulima kiri mu Luswayiri olusozi bwe twava ogenda kati nga bafande Mugisha Muntu be bakuba ku ttaka kuba baali basomye kati nze n'obbiraba bye baakolanga nga nzija ne Kyatuuka nga bagamba kubanga Lugundi yakubwa Batakoyi 3 Lubona yakubwa Ekoyi eyaffe ya Kyatuuka nekuba Ikoyi yafande Waswa nzane Koyi endalo bayali ya Bikoyi kwa kamomo mwe yali kakati endala nezigenda ku ambush erikuwa erive Fort Potro nduzane erive Kasese okola ambush sikulanga tukola ki mapu yali yakutaka nga bagamba ate nga ffe babiwandika tumanye tugenda okuyita nze ndine Kafuule ndine Kyatuuka olwo afande Kabuyono kati brigadier ono eyalemala ye IO waffe brigadier Kalaala nga ye twayisiiwe brigadier Kalaala oba omumanyi brigadier Kalaala oba ali Tanzania maya ali Sudani eno yali Bashiri kati bakuba afande Kabuye nga omayinga intelligence beera wali mukamawe IO wabeera wali bamukuba omutwe sekutani kujja afande Kyatuuka ngamba toa shati hiyo banzi jamwe nanga jamwe sati abagisiba afande ki afande Kabuye ne bamusika ne bamuze emabega fene tugenda muki sadda mukulaba afande Kabuye era nze nali simanyi tuba kyali na muki mulamu bamukuba misana kiro kumakyatu twakundi obudde bwagenda okukyanga tuli wali abamu bayingira obudde busaasaana abaali balina okusala sengenge eyaliwo era we twavayo n'emmoloka zaali ezi 5 loole 4 ne Suzuki emu Kyatuuka yagiremera fande Rwigema n'amugamba n'agaana manyi yali alinamu emputu fande Kyatuuka naye nga ye omuntu mulamu ng'omusanzaawo nga toza kumanya nti alina effujjo naye yali alina effujjo muki mu ngeri ye gy'atalaga so wajjamu esaati ne bagisiba afande Kabuye gwe n'osigala naki nga sirina era neno obupale bwalinga bukutufu nga n'empale nyimpi sinanga tento tutambuza bigere kati bwe tumala essence y'omusiba kuziyiza musaayi kuyiika ne bamutwa ne bamugenda bamusika ne bamuze emabega fene tugenda mu maaso oto ne lukola ki ne luggwa
tumala okuwamba twajjayo n'ente mwalimu ente enzungu zewe nazimanya nti ente enzungu ezalina ebiba ebyeru n'ebi era ezo ente zebawa abakonje entezi okusindika katuusa gye twajja erubono ogisindika mu lusozi waggulu ojambusa ku lusozi waggulu era n'ente ezo puroguramu yonna yali yafande kyatuuka era nze nali ntunuulira ente era bwe twali tujja twajja emoroka nnya ebbiri fande lujema naga ne bazisindika mu luwonko ne zigwayo abali bamanyi okuvuga emoroka baviirayo abali bamanyi okuvuga emoroka ne bazivuga ne bazisindika mu luwonko ebbiri naga bazitunuuliganye bwe bati nazikumamu omuli bazikumamu omuliro eno mu maaso ne bazookya tugamba ddi bwabazze n'emmotoka kati kati nga bona okola booti nga zisiŋanyiza mbwezi tikatono naye nga ziziiza ki ekkubo baleke kutulumba okiwulira kati amajamala gasigala gali kwadi ne tukomawo kati Suzuki ffe mwe twajjira fande kyatuka yagano giwaayo kati driver yagivuga namugamba njagala waliwo ennyumba yali esubi lyali ssomero kati n'agamba tugenda kati nga tubulako akantu katono nnyo okutuuka ku ssubi eryo tutuke kalevo etereere ono ndoza yekangamu katono yali avuga ndoza n'atunula eri ebbali moroka teyayiringita n'agenda nayo fena nga mwetuli nange mwendi nekyatuka ne driver walumala yali Saamu twalimu abantu bana ye yali atudde mu maaso nga ffe tuli omutu kali ka Suzuki kati netandika okugenda ng'erolinga bweti fena mwetuli katonda natuyamba twasigala ku boneti kaboneti nekavaako emmotoka negenda egweyo mu luwonko era twagireka lwenzoli ng'etunudde bwete emipiira waggulu tetwaddayo ku mulima gwa Ekoyi twasigalaawo gundi katusha ne bagiweereza ne abakonje ne babawa ente nnya ze baakolera ffe twaliawo ne tubeera nga tudaawo naye nga kitagatta abantu abaali balina obupere nga tuzze bagenda nga ekitagatta ne babagamba nze saatuukawo kuba nali sina birwadde amazzi agatogota ago nga ogwamu n'ovaamu ng'obulwadde buwonye katonda yalinga n'abayeekera ambo nga bagwamu ne badda nga bupere amazzi gabanyiga nga gabanyiga kati saddamu kulinnya ku lusozi lulala lwonna tubeera nekyatuuka ne kafuula ekaweti bwe balonderako ekibinja ekyagenda okuteesa n'amagye agali e Fort Portal balondera abaescort abagenda okuescoti nga bafande Lwijema nga banoonya balina yunifoomu ezaali ez'amagye g'Obote abalabika obulungi ne bagenda nga n'afande Lwijema e Fort ampuli afande kyatuuka agamba ye teyagenda ampuli agamba nti bagenzi mpale ampuli agamba nsajja alina omutima kati bamuttirayo ng'agenze kuteesa n'akulira balakisi e Fort Portal ng'ayingira mu balakisi ne boogera ne bakkaanya era ffe Fort Portal tewaaliwo okulwana era ne baleeta emmotoka ezajja tukima naye ezinawe zaatukomya ne tutambula abala ne bagamba tetujja kulinnya mmotoka ezo batukubira mu kkubo kati byaddira okuteesa ne batugamba Fort Portal ewanise batugamba ewanise ne tujja ntuyingira Fort Portal bwe tuyingira Fort Portal ffe ate ne batukwata ne batuteeka ku kkubo eridde Kaseese Ekoyi yafande kyatuuka we twasula waliwo n'amajaani naye sobola kugamba nti lyerina ekkubo we twasula nze sobola kulima nti balakisi Fort Portal efaanana bweti sigimanyi ffe olwaba okutuukira mu Fort Portal batuteeka ku main sikulanga duya alumba Fort Portal twasulawo kumakya ne tutambula n'ebigere bala okuva Fort Portal okujja mu Buku mu prison tutambuza biki nina emmundu bwe njikoowa ne njikwata nti ng'omuggo magazini eno ne njiteeka ku kibegabega ne njikwata naye tunula eri ndi escort tutambuza bigere amagye agamu gatambula bwe nalina escortinga ne kafule katuli naye batambulanga abantu aba amagye agamu gatambulira ku mukono ogwa kkono amalala gwa ddyo naye nga waliwo ka distance bwe mugwa mambusi esaidi eno bano bakuba eno bano ne bakuba eno ne tutambula ne tugenda twatuukira mu Buku mu prison naye twatambula oba ennaku meka swazimanya tetulya mmere tulya kiro ate bagitwe tuli mu magoti ezo ennaku ndoza oba tetwalya nakulya magoti otegeeza okufukamira ne mukola bwe muti ne mubeera bwe muti anti kati mubeera bwe muti bwe munaakwata emmundu bwati kibayita amagoti
kakati nga bwetu wetambo twatuka mu Buku prison twatukira ne tubeera mu Buku prison ne mundu eyange kati gondi ne banno gondi nanesi bakolita Apollo maarufu nagamba Tadeo nasaba fande kyatuka naganja kubeera ko ne Tadeo ono kati nga twali mu prison yawo waliwo ne Tebesigwa bakati brigade ali eyo naye nga omwana njira kubeera naye kati bagamba ana kati ngena ne tugenda disaminga bage mulenja abe Katungulu fe twabajjako emundu ne tugenda tulina je twayita tujja tugwa ebunyalugu ne tugwe Katungulu ku nyanja twasanga abantu bakaliride ebyennyanja tubagwako ne bampa ekyennyanja bwekiti ne nkirya ne tusomoka bridge ya byuma ne tugenda mpaka ebunyalugulu ne bridge ya Buku eri bwetyo nayo ya byuma ne tugenda mpaka ebunyalugulu ku mukono guno no maso waliwo ennyanja bangamba yali gombolola waliwo ekiti tubeerawo nze na fenze omukubadisaminga abapolisi be Bushenyi wajjako emundu kati waliwo n'ekituti kye batwaga wali okuwera eri kyamabiriti nga bagamba gundi yayogerera awo Ami Obote mu kifo we yayogerera nti ki ndoza nga avudba nga bogamba nti ndoza nga bonaga president yajjakaawo kati nga olwa katuuti ke bazimba kabu bakazimbira ddala ekijjukizo kwe yayogerera nga bulabona oyobera ku olotali abalokole gye bogererako babafaaza anti kyengamba ne bazimba wa katuuti nga weekali kati ne bagamba yayogererawo kati bogero bagamba okwogera nze sibikola ki sibitegeera kati ne tuvaayo ne tudda ne tubeerawo ebunyalugulu ne tudda mu Buku ne batukuŋŋaanya mu prison mwali munonyeyo fe twakampinga Ekkoyi fe twasookera ddala e Kaseesa amajamala gagenda okujja okwetolola Kaseesa fe twaliwo Ekkoyi yali tukyatuuka kati we twava abo bagambira nti baleese ennyonyi president asobola okuwaayo basobola omudiza Serwanga afandere Serwanga Lwanga fe twali Bunyalugulu ne baleeta maarufu safuna mukisa gulaba ennyonyi eyo nali njagala kujja giraba naye nga siina bwe bandeeta sina bwenzija kulaba ki nyonyi tubeera buli saa tubeera mu ambushi sikulanga adu yatulumba okuvaawa ate nga ebiseera ebyo Kkoyi gundi palatuni emu ngenda Kkoyi kumpi nga 2 amajenga gaba mangi abali bayingiridde Kaseese Fort Potro nga abasirikale bafugenda bafuka baki bangi kati wali omusirikale mita Kyakabaale akuba omusirikale w'Obote essasi era lwe lunaku lubajenga fitness oluyimba lwa Fande Lwijama lolaba nga yambadde special force era bw'olitunulira abaana asibye essaawa ku mukono enjeru omusajja yajimpa nga yambadde engoye emmyufu yalinze nga ndaddeko akofira kamajja kamadoadoa era awo twali mu Buku ku lwizi ku mugga wegakulukutira era oyo omusajja kwe bamukuba firing squad Bw'anoonya essomero erinaateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya Mukama Agape Christian Secondary School ekyungu Mukono gy'oba omutwala. Ssomero lya one A-level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences. Lyawandiisibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB Center number. Science ne computer laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono saako eby'obulimi n'obulunzi. Endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu anti-security cameras weeziri ku ssomero. Bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebyemizannyo. Balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basanga ekyungu Mukono okyamira ku Bank of Africa kilomita 1.5 ng'otuuse. Bakubire ku noti 771 214 592 oba noti 754 552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence. Agape Christian School, that school.